Kyensaba bavubuka bannange temuva ku mulamwa. Omulamwa mugusigaleko. Tomanya eno video gyenteekayo essaawa eno eyinza okuba nga gye ndi okukomako okuteekayo ku TikTok yange nga nze gye nonze abagamba bonna abayina endowooza yange y'okuggyako nakyemalira kano nno kakulu nnyo mukatwale. Banoonya bubi nnyo, banoonya bubi nnyo. Drone ya black yeri okunjigga. Waliwo ne kyali wange bwe bakutte nga bamanyi bakutte nze. Sibaganye kunoonya kuba eyo yentegeera yammwe. Munoonye. Tebagenda kunkwata. Era abanoonya temugenda kunkwata. Nina kusooka kumaliriza kulonda. Okulonda bwe kuggwa ndiwo ku kukabanja wendi. Bwe tumala okukabanja awo Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange oyo yagenda okunvunaanyizibwako okunkwata simwe. Kino kirayiro nkibalayirira omunyankole togenda kunkwatako mu ttaano zo. Eno wagyendi bayitawo batya anti munoonya kati ndi ku kisenyi. Ndi ku kisenyi. Eno gye nekwesa seekwese nnyo kati ekyettabbu ekiriwo sigenda kuggyako simu yange. Simu yange mugirina muli kunkubira amasimu ga kumukumu. Wabula mbwammwe tubazunzizza. Sebo temwagala boogerako ku nfuga ya mwembi. Temwagala boogerako. Tusirike. Fena tubenga bibebe kulu etugaye batata. Teria nze sigenda bayita batata. Sisobola kubeera ku side ya muntu akaddiye nga muvundu, mbeera ku side ya muvubuka nammwe. Mubadde ki? Ndi eno mu bisenyi n'emirimu gitambula. Kukubo navuddeko. Nze nina ennimiro zange ndi mu bisenyi ndi mu kwerimira. Ulira bagenda banoonya namba puleti gye nvuga. Namba puleti sinze, namba puleti ye eri mu kikomera nagipaakinze dda nategedde nti giwunye. Kati ndiko eno nkoola bikajjo. Bikajjo bye badde biri nazzika nga mundi bubi. Ndi eno mu bisenyi nkoola bikajjo. Gwe bw'oba omanyi awali ennimiro yange njigayiggako gy'ojja okunsanga. Bamma temwekoya tebabamalira budde. Kano nkabalayirira sigenda kukwatwa. Temugenda kunkwata. Kyensaba bavubuka bannange Ozo wako buulidde. Kituliko yo protest vote. Buli muntu wamutaddeko obunkenke okulanga batutiisatiisa tukangakanga babuzaawo oli kubanga kyeberalikira ya protest vote. Nitukyali mu kukangibwa ebyo. Waliwo key point gye tumya amazzi ya biometric. Sooka owulire bino. Bassebo ne bannyabo mbeegayiridde vidiyo eno togira likinga togikomentingako naye gitambuze butambuza. Voters biometric machine, voters verification machine. Mbeegayiridde bannange ebirala byonna mubiteeke ku mabbali mubuulire abantu ku voters verification machine, mubuulire abantu biometric machine. Ebirala byonna musooke mubireke ku budde buno mubabuulire gamba taata
Gamba mama, gamba senga, gamba kojja, gamba jajja, gamba neighbor nti akalulu ko bwekanaaba tekayise mashini eyo ojja kuba tolonze. Mugambe bamalumu akalulu ke kayite mu mashini. Bwe banaakayisa mu mashini ejja kuwaka green. Awo akalulu ke agenda akatiikinge bulungi. Bw'ataakola ekyo kajja batekabaliddwa. Kambabuulire tulina bakandidate babiri abali serious mu kalulu. Omu ali mu 80% omulala ali mu 20%. Ebyo byange gwe gwamanyi nze okusinziira ku kyendaba ndi muntu mukulu ndaba. Kakati candidate ali ku 20% akimanyi titayina buwagizi. Kitegeeza ki? Oba temulonze era yasigala tafiirwa. Oba bululu amwe bufiiridde ku biometric machine era tafiirwa. Naddala mu bifo wamanyi nti obuwagizi bwe butini. Kati kankubuulire. All over the country obuwagizi bwe bwakkira ddala. Bwakkira ddala. Kitegeeza ki? Nti ne bwe temulonze all over the country ye kimukolera. Bannaye mbeegayiridde mubuulire abantu. Mukimanye nti ali ku 20% alina obuyinza. Kati alina okuleeta ebintu ebisobola okulaba nga voters turn up eba wansi. Alina okuleeta ebintu nga invalid votes ziba nnyingi kubanga ezo nate zimuluma sizize. Nsuubira biometric machine okuttirawo obululu obungi. Lwaki? Era si bubwe. Remember yamanyi gyakafunira. Eyo gyakafunira. Kukebeza bukebezi wawe yawangudde nti wano obwo mubugatteko. Wawe yawangudde nti wano obwo mubugatteko. Wata wangudde tebabugattako. Paka essaawa 24 paka essaawa 48 bwe ziggwayo. Omuntu tumuwangule buli wamu, buli polling station tumuwangule, buli district tumuwangule, abulwe ne kaagattako. Nga buli district gyagattako tusigala ffe abali waggulu. Buli district gyagattako tusigala ffe abali waggulu. Bannange mbeegayiridde mubuulire abantu ku voters biometric machine. Voters verification machine. Mbeegayiridde mubuulire abantu. Omuntu ng'alina obuyinza asobola okukola buli kintu ky'ayagala. Asobola okuleeta election materials n'aziteekawo nga teziyise mu mateeka mwe zirina kuyita naye ate era ne tukigenderako kubanga yaba alina obuyinza aweebwa eddembe n'okukola decree. Decree is a law passed by the president. President akera bukezi n'agamba mpisiza etteeka bwe liti ne likola kimuweebwa mu ssemateeka. So tumanye position mwe tuli teri inferior tugume. Basi ndowooza muwulira bannayuganda. Gwe nange n'oli buvunaanyizibwa bwaffe mulimu gwaffe. Bino olina okubitegeera obyetegereza. Twongere okumanya biometric tugikozesa tutya era tuteekeyo nnyo okwekenneenya tumanye okuba excited nga tugenza okulonda. Tulabe nti osooka n'oyisa mu biometric akalulu kange ne kaaka green nengenda nennonda manyi kaabaliddwa. Bw'otaayisemu n'olonda bulungi ojja kuba olonze empewo ate bo kibakyamula bo kibayisaawo kibatwala mu maaso. Okitegedde kino Museveni yakifunamu gwe tokifunamu. N'ekyo tulina okulaba nga tubirwanyisa ebyo. Tulina okulaba nga tetubikkiriza kutuyitako ebyo ebintu byabwe bayagala okutuyisaako. Gwe nange tulina kye tukola tuyitereeze baganda bange.